Gye buvuddeko twakulaga abatuuze kw'ossa abavubi ku mwalo gwa Port Bell Luzira mu gombolola y'e Nakawa abeekubira enduulu eri minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja olw'ettaka lyabwe okukubwako ebyapa ebirala nga bo tebamanyi. Akakiiko k'eby'ettaka kaategeeza nga bano bwe baakolagana n'abamu ku baali bakulembera akakiiko kano okufuna ebyapa. Yasayininga ebbaluwa yavaako mu 2014 yali chairman. Wano minisita Sam Mayanja yalagira ebyapa ebyakolebwa ku mwalo guno okusazibwamu. Ekyapa ekyo ekyali kikoleddwa mu mannya ebyapa ebibiri ebyo bisazizaamu. Kati kigambibwa nti abantu be bamu kati baddukidde ku kyalo kasasiro Luzira ng'eno waliwo ettaka libaafunyeeko ebyapa. Batukyankalanya ku ttaka ly'e Port Bell ekyapa ekyakasazibwamu ate mu kiseera kye kimu bazze na wano kati otunuulira omuzeeyi ono emyaka gye mingi nnyo tebamusaasidde. Kyokka abantu abawangalira ku ttaka lino nabo batubuulidde nti balina ebiwandiiko ebibakakasa ku bwannannyini ku ttaka. Came to this place in 1987. We acquired a title which had 2 plots, and I took plot number 1 and plot number 3. Chairperson has mentioned they belongs to chairperson, and we built, and we've been living here in peace for all that time. Ono agamba nti n'obusuulu eri KCCA azze abusasula. When we acquired these plots, we didn't immediately put in our names, but we continued paying to KCCA. They invoice us and we pay ground rent. In somewhere in 2018, they came for a verification exercise, and they registered us here as the owner-occupier of these plots, and they waived the property rates from us. Ne ssentebe w'ekitundu kino Betty Engoli naye agamba nti ettaka lye liri mu lusuubo. And then they say this place is beyond your capacity now. We are beyond you. So you have no means of stopping us to do whatever. Abakulembeze kati baagala abakozi minisitule y'eby'ettaka banoonyerezebweko ku ngeri gye bafulumya n'okugaba ebyapa. Ne weesanga nti tuzze tugoberera keesi zino nga bwe zitambula naye nga zetolya ku bantu be bamu. Kale ne tuyinza okuba nga tuli ku bano naye nga wakyaliyo abalala bangi nnyo naye nga tebamanyi. Regisita abalanzi twagala okulaba tumunoonyerezaako. Tosobola kugaba kyapa, tosobola kugaba kyapa kiriko bantu. Abakyeka beekobana n'abamu kubali mu gavumenti, abali mu lanzi, abali mu KCC. Tetulina ngeri gye tukiyimiriza okuggyako nga badde okunoonyereza ne bazuula baani abakola ebintu ebyo. Kaweefube waffe okwogerako n'omwogezi wa minisitule y'eby'ettaka ku nsonga eno agudde butaka olw'essimu ze ezimanyiddwa obutabaako.